Yes, bagamba okunoonyereza kye kintu ekikyasinze okuba ekizibu ennyo. Ye ky'onoonyereza kyangu okuba nti kizuulibwa. Eno ye movie eyogera ku kintu ekyali kinyonyezebwako yadde nga newankubadde nga kyali tekirabika. Kyali ki? Ye lwaki yatuuka okuba nti yayitibwa seri okuba nti mpanvu nnyo? Eno ye movie ezimu ku ezo ziri ku trendinga ku Telegram account yaffe. Oyagala okuba nti ogisanga genda ku Telegram yita ku namba eyesembe ya 51 oba okozesa link eri mu description egenda kutuusaako movie eno. Naye sooka osubscribinga wano ku Jinja Media TV, then omala okusubscribinga olikinge ate okomentinge weeyongereyo. Movie eno erinnya lyayo ngenda gireeta mu maaso awo kasita omala osubscribinga teweerabirako nakadde. Ekyo kyatteeka kyatulagira eno movie yekuzimu ku movie ezisinga okuba nti zitraininga. Bagiyita batya? Erinnya lyayo gye ki? Noonya movie watuuka ku Telegram eriko erinnya erigamba detective. Seri eri mu butundu oba episodes sobola ogisinkana ebeera ku Jinja Media TV. All episodes are available. Kyolina okola kwe kusubscribinga no ku Jinja Media TV. After subscribing tweyongereyo sobola okuba nti tuba tunyumirwa. Then n'ekirala tanaba subscribinga kola kyamaanyi ate gwe wa subscribinga wamma gwe oli ku mulamwa mu subscribinga ate mu likinge. Always tuba wa movie updates. Tulina movies nyingi ku Telegram account yaffe naye tosobola zimalayo, naye kyolina okukola kwe guvisitinga naawe weerabireko movies eziri eyo. Tulina amateeka agatukugira okuba nti tubawo wano movies naye musobola okugezaako ez'oku Telegram account yaffe. Always ebeera movie update, ebeera Jinja Media TV detective.